webale nnyo sebo musomesa wange atera mukama wange ya ati atera mukwano gwange bakungubazi bannange kitalo nnyo naye atera tusobola okugamba erinze gye mu ddiini gye bansaalira baga nti ekikula siba kikula mangu kisalibwa mangu ng'omuddo kitegeeza nti bwetuzaalibwa ekiddako kitulishwalo bamala okuzaalibwa ekiddako kyoba shwalo kijja kwapeninga fa era bagamba nti mu buntu buli lwoba nga oli mulamu ekintu ekisinga okubeera okumpi ennyo kyoli shuwa era kufa ebirala byonna toli shuwa. You are not sure of a meal tomorrow noba weepanga otya sente oyinza okuba nazo nga judde bank naye nga n'okugikuteeka kukama tekyasobola kgenda. So you are not sure of your meal tomorrow. You are not sure of anything except death. So that's why we say, much as death is a mystery, it's a mystery, it's something that must happen until you come to all of us. Ate waba waliyo ekintu ekifaana bwe kityo then olekerawo okukirwanyisa. You can't fight death. Death, we can only conquer it when we celebrate it. We don't have nothing to do about it. So the only way to conquer death, to celebrate it. Timunafa agenze oyo akoze eki. So kye tuba tulina okulwanako okulaba nti agenda bulungi. Era message yange bweri kitulwanako munnaffe genda luki bulungi. Nsanyuse nnyo okulaba nga mwenna muzze wano tusobole okutwala munnaffe bulungi. Ndi wano nga Nnyombi Tembo, George William Luzze Isaaniiko Kapoto agemanya gange mutamanyi naye ate amala ku stage kuba abasinga wano ndaba mukyali bato naye amala ku stage ojja kumanya Nsobya, Munaku, Ntege, Kafulu, Dr. Balyesiima, abo bonna ga ku stage. Hamza ago nno gaavuga nnyo. Twaliwo naffe temutulaba okusenya ki. So nsanyuka nnyo bwe ndaba abantu gurupu y'abakadde baffe abatuliko waggulu mu gundi eno mu space eno ey'okuzannya emizannyo oba creative. Bwe ndaba Muzeeyi Kapaapaali nga tuli naye abatamanya Kapaapaali mu abaana abato abakyaliwo singa mwamulaba ku konsati zaffe ez'edda twasookanga ne tuyimbamu era bakayimbira bano ekyo bakikola bulungi nnyo. Era Koro Music oyo mwagala kumutta, Koro Music agenda afa. Mwamisako oyo njagala kumukyalirako ebuddo agezaako komyawo Koro Music. Koro Music muntu mukulu nnyo mu music ono kubanga amaloboozi amatabuleta bulaago gye gava n'okuyiya improvisation mu kuyimba eveeyo. Kale twasooka tuyimba, bwe twamala okuyimba ne tuzannya omuzannyo ne guggwa, bwe gwamala okuggwa ne tuddamu ne tuyimba. Era abantu nga batusaba ne anko ne tuziddamu. Bamuzeeyi Kapaapaali bano waliwo muzukulu wange Wankalubose Mwogerere ndowooza ajja kujja. Waliwo mukwano gwange omulala Christopher Mukiibi oba yawulidde n'ayinza okujja. Mugave Ndugwa yatugendako abe badde okumpimpiko
akati nsanyuka bwe ndaba muzeeka papaali nga tuli nabo sebo webale kujja nsanyuka nnyo bwe ndaba kwa gurupu aweddako ate yabakateeta abo bakateete ne bajja bakibuuka basenkuge ne bajja awo nange bwe nenyigiramu awo tulife ba mu late 70s naye nga nasobola okulinnya ku siyete okulaba olutimbe nga lugenda waggulu 1974 nga nvudde semutwe nenzija nekuba amadinda awo mu siyeta era bwe nalabira Kampala nayita awo ne baŋŋamba nti azo banka nekati sente ziba wano nti okay ekyo ojja kukirowoozaako nzijemberera eddala wano era naye ng'okusooka okujja e Kampala effectively nagira ku loole ya Mwami Sezi okuva e Semuto Primary School nga tuze kuyimba mu 1974 so awo ati bwetyo bwe mumanyi nti ekimu ku bintu ebyandeetawa ekindeesebwa n'olwaleero okusingira ddala sizzeewo obugwezi nga muzannyi wa mizannyo naye mukulu kumpi mukulu wange kubanga amanyi hisitole yange Kabangala oliriddawa Kabangala akyaliwo gwe tumanyi mukulu wange Kabangala aliwo Kabangala kati mulira tembo buli kaseera ng'ayogera ku muzeeyi Katende Joseph Alex Erungujja era bwe twatandikira kati okuzannya ddala okuliko masho okw'amaanyi Lungujja wa MCA Dramatic Society bwe twatandikira nga tutimba ebipande bakayimbira ne batimba ani atandise okuzannya kati muzeeyi Katende oyo yali mukoddomi wa muzeeyi Kabangala ndoza ku bukojja bwa mukulu yenasobola okulaba maama wa Alex mukulu nembeera awo mu maka ga Kabangala opposite wa muzeeyi Kavuma wenakulira mama mwali wenakulira ewa muzeeyi Katende so etandika okumanya mukulu agenza okuzannya emizannyo muzikulu wa Kabangala engule ya Kamukukulu n'ekigenza okuddako gyonna mbadde faani we nnyo ate nga twogera nga bwe mumanyi ng'onoyogera ne mukulu ng'olina okwesiba mmeka kisatu actually bwe weesiba ebbiri ayinza okulekayo so badde mmanyi mukulu okumalira ddala emyaka kumpi egisukka 50 nga muganda wange era tugenza okusembayo tulina gurupu yaffe awo we tutuula awaawo Kinyana Mpindi ngira tubeera awo naddala ku Sande bwe tumala okusinza ennamirembe awo ngaye olumu ayinza obutajja naye nga tuddamu ne tubuulira enjiri awaawo akafo bakayita esemuki ne tunooleza ddala bye tuwulidde katuuti ne tuddamu ne tubitaputa so tubadde ffenna abadde munnange nnyo tukoze ffenna emirimu mingi nga n'ogusembyeyo bwe baali bampa okulira baregulator mu nsi yonna omukolo gwali wano gwa Global Symposium for Regulators aba Communication mu 2024 era yanyamba n'akola omulimu ogwo bulungi nnyo n'aweesa Uganda ekitiibwa ng'abantu bonna bazze bakuŋŋaanye so kibi nnyo okuba tuviiriddwako Alex naye nsanyuse nti muzze ndaba abavubuka abato abajja mu art muzze abakadde weetuli abadde mu art tuwerekere mukulu bulungi nga bwe twabategeezeza bakamu baffe mu gavumenti bategeezebwako katuwulize tulinde ekinakola ki ekinavaayo naye omusajja omutalya okoye baartisti ffenna tuyinza okulemwa okuwerekera Alex bulungi tetusobola butamuwerekera bulungi n'olw'ensonga eyo katulinde ekiba mu gavumenti bwe kinaaba kizze naye ffe buvunaanyizibwa baffe okulaba nti Alex
awerekerwa bulungi. Era nze nga Nnyombi Tembo wendi ne bannange tujja ku making sure Alex awerekerwa bulungi. Era nansaba nga bwe mbagambye nti okufa tulina to celebrate death olw'okuba tetulina kyagikolera. So ekintu kyo talina kyagikolera. If you celebrate it, katugikolera eki? You can't. So let's celebrate it. N'olwekyo ng'aba artist bwe tuba tufudde tukozesenga okufa okwegatta tukozesenga okufa kubaba ebikolebera gyo giyinza okubeerawo naye eŋŋoma y'okufa era wannyo tuleme kozesa kufa ate kukola ki okweyawula. Ati mu Uganda alina okusoomoozebwa kungi naye kirungi faabaddewo for some time mbaddewo akaseera aye nasoma byanfuna bajeti eyo bwe mba ngiwuliriza sigiwuliriza ng'omuntu wa bulijjo ngiwuliriza ddala deeply. Omulundi ogusoose okumentioninga creative industry mu budget ya Uganda ne mu National Development Plan kyabaddewo nnuno kyo emyaka 2 okumentioninga budget ba artist okufuna vote. That's very, very important. Kuba ne private sector ekolera ku signals za government bweteekawo vote faamanye government engeri gyekola vote kata ogifuna ne bwe kutaba ssente era fabamanyi engeri esente za government ezifunibwa osobola kusaba vote era baga tewali ssente baga tewali tabu nze mumpe vote kyate sente muteeko zero naye nga vote kwekikola ki kubanga ekisooka okujja si ssente vote yesooka okujja nobaga baplana bakulaba mu kamayala waabwe nti kwoli ate ni plana anyumirwa zero ezo vote bwemala okujja esente nazo ziba zijja kukola ki kakati eno vote y'aba creatives teyaze na zero bino ebirala byempulira olusituyo memba zaze zakoze ekiza ebyo si ensonga vote tugirina ate yazzeeko n'akantu kwekali kitegeeza ki we have to be organized. Fwe twazannyira ne baka papaali malaya ku mudaala olwo gwali muzannyo siyanzaala kyetwali tumanyi basajja ba youth bwe twagendanga okugira ebipande nga chairman n'aba youth basooka ne bajja ne bayingirira bwereere ne bajjuzaako siiti zonna eziri azijanyezebu. Yes, chairman wa sajja kwogera kibiina kuba tulina okwegatta naye bachairman b'ennaku ezo ne ba youth winga baabwe nga basooka ne bajja ne bajjuzaako half hall kati n'abantu abalala ne bajja ate abantu abalala batya okujja kubanga wali toyagala nnyo chairman akulabe. Bachairman b'ennaku ezo tebaali bano abamwe bemumanyi bemuvuma n'oddamu n'otambula enkeera bwabanga musajja nga buli eyo ku byalo ka chairman nga kali ku kyalo kayiro n'akagaali ekibiina kyamu nga kajandikawa nga balina amaanyi era ebasookanga okuyingira oluusi abantu balingizangayo ne balaba chairman abamu ne badduka nga tebajja kuyingira abayingirangawo ne bayingira ne muzannya ne mumalako eyo gye tuvudde naye olwaleero wakiri tulina vote naye n'akasente akatono alikola ki katulina okuba organized gwe gw'omulanga gw'enkuba abe mu kibi n'abalaba mu realizers ati tulina okuba organized. We are being assaulted 2 levels. Bannaffe abakaddiye abaazannya nga tewali kantu k'oyinza nakufunamu mbadde nga mbagamba ebintu bino. National Theatre erina seats 367. National Theatre 367
7 seats. Nyinza okubala ennaku n'associate lweyajjulako, nyinza okubala shows between 1970 ne ennaku ze yajjulako nezaabanga ntono nnyo, seats 367 ng'okujjisa theatre eyo oyogera nekkaama. In fact yayijjula nebooga ennyo, bakulaga akulabako, it was a sell out. Bakulaga akulabako oluyimba lwa Wankoko, ffenna abala twajja ng'ojjuza n'osalayo tikiti 2 n'ogamba watunze. Awo tuyiizayiiza bakoze biwologoma Riverside Theatre awe ezze audience zigenda nga zigaziwa. Today we are happy okulaba nti audience zaffe tuzanyira mu bisaawe, tuyimbira mu bisaawe. That's not by accident. N'olwekyo kati assault gye tulina okontinuinga okubuildinga audiences, abayimbi, abazanyi, then ne social media naye zze ebintu byabwe bigenda nnyo okulabibwa mu digital form okusinga mu physical form. Naye kati challenge enene gye tulina ddala ku bato okumanaginga success, managing success, managing reputation. Awo wazibu nnyo okusinga naffe abaazanyiranga ebitole by'emmere. Bangi mujja kuyitamu mugule n'ennyonyi, but bwe tuteyigirize how do you manage reputation, tujja kwekanga tugenze mu conundrum egenze mu nsi emu. Omulembe ogumu ogw'abayimbi kakikugi omuyimbi omu eyakasinga okuba ne eyeballs mu nsi yonna, Michael Jackson yafiira ku myaka emeka? Myaka emeka? 5 mu something. Yes. Mu nsi life expectancy yaabwe is 78 years. Omuwala awaddako, I look to you, Whitney Houston, naye 5 mu kijjo n'agenda. While we are celebrating death, at least mukulu afudde mu 70 ki, abadde akyali muto nnyo, naye at least afudde mu 72. Naye we have lost musicians 38 years eringa standard, tulinga balina okumala myaka 8. Mugende nga mulowooza Kafeero ni bafiira mu 8 Kasozi baali bangi. Kakati mu abatu abazze tulabawo problem ya how do you manage success. Naye bijja kuba bya lunaku lulala. Mwebale kujja tuolekere mukulu bulungi, tujja kubaawo paka mukulu ng'awerekeddwa bulungi. Abafamire tubasaba ekintu kimu, ne wabaawo bw'okwerumaaluma, eno ssaawa yakwerumaaluma. We must celebrate the legacy of Alex Mukulu and celebrate this death. Our very intimate friend, whom we hate, but whom we have to love at the same time, because we have nothing to do together. Let's celebrate Alex Mukulu legacy, celebrating emirimu gy'akoze, celebrating impact gy'akoze. Ebyaffe eby'okwerumaaluma tunaabyogerako olulala. Namaliza mbadde nga ngamba abantu kyabaagala okwongerera ebibaluma ku bantu nga tufudde. Mwe temulina mikolo gya birthday z'abaana, mubyogererenga ku birthday z'abaana bammwe, kubanga ku birthday omwana oyo aba akyali wuwo, bweyogererako ebikuluma biba byammwe byawaka. Naye ku bino ebya art omuntu agenda okutuuka nga mukulu alina abantu bangi, alina abasiraamu abamwagala, abakatuliki abamwagala, alina abasevensidde abamwagala. Kakati gwe bwojja kufaako noyagala osolovinga entalo zo zolina n'abasevensidde, otuleetedde obuzibu. Tegereza bulungi nkozeseza ddiini lwotayagala genda mu birala. So eno si time ya kwerumaaluma, time ya kwegatta, kubanga ekitugatta ffenna olwaleero paka tunaatwala mukulu mu nnyumba ye ey'olubeerera
ye Alex mukulu ne ligase gy'alina ne impact gy'akutte kufe ffenna naddala ku art ffenna gwe twagala okamala. Mukama abeere nammwe.